Mbaniriza ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala wo Asha Nava Namatova nange mwasibye mutya muli mutaka student muli bulungi nnyo nnyini ddala ate ngera onako lwaleero tukomezaawo omukulu Rwasa tubeere nga tuwayawayamuko omanyi waliwo ebintu mu nsi nga waliwo emboozi oba story oba ebigambo byetulakinga mu bulamu bwaffe nga twandibitegere naye nga bitegeera bulala naye waliwo abantu nga mu bitusingako olunaku olwaleero abantu abasinga tulina competition mu bulamu bwaffe neŋŋamba gundi oyo ansinga atya nkoze ntya okubeera kyali naye nga mukama oluusi si bwatu bwe yantuuka anti ensonga lwaki tetufaanagana ensonga lwaki tetufaanagana kitegeeza mukama buli omu alina kye yali amutumye ekitusumbuwa era kati ekituleetera okuba ntwalibadde tuwangaala okusunkako wano naye ffe tulwanira kya gundi ffe tuyiyayo kyaffe ate nga ffe yatutuma buli omu yamufaananya ye nga yatukola ffenna nga buli omu afaanana yekka ekitegeeza buli omu alina okukola ebibi ebyenjawulo azirongazi tebikosa munno okay yeah ye competition kweva no competition kikijjo jijjawo okubanga toyina faanagana muntu nedda competition tugifuule bika tiwaliwo bika bya competition tugifuule bika nti ekika kyegundi ekyo kikola bweti bweti ne tukijje ku kyobuntu tukize ku kino tukize ku kika ku ggwanga awo tugambe aba abanyankole bakola bati abaganda bakola bati ne ku kyomuntu ku muntu tekiriiwo kuba bw'oyagala ekyomuntu ku muntu togenda gaziya mujja kukoma wano oyo ojja kumulwana ye aveewo ate gwe oyagala okudda wana togenda kuba ki togenda kuba ye ennaku zino oba ensangi zino relationships zibreaking amangu omuntu mwezi gumu myezi ebiri omwaka gugenda okugwako nga nava ndi muri relationship nga 10 kuki ekizibu ekisooka bwe twali tutandika nga tukula tetwamanya twalowaagalanga nnyo okukula amangu okugenda okuyingira mu kwagala olwokuba twalabangawo abaagalana nga naawe ogamba bwe ndikula nja kuba kino naye tugenze okwesanga nga gye tukulidde nga temuli fayida temuli kalungi nga nedda fayida nga temuliimu kyamaanyi ekinaakuleetera okusigala nga olemeddeko kati tukugamba twalinga tulowooza nti omuntu bw'ayingira mu mukwana waliwo ekyenjawulo ekijja ekibeerawo naye ogenda okwesanga nga mutufu ate bakutwalako butoozi nga bw'abala ensi si bwetambula basama abantu ng'abamu basanyufu lwakuba abamu byagaana okusanyuka teri asanyuka 100%. Teza aba bati batulaga. Anti era kyensonga lwaki nti bagamba ebyomunju byamuki? Bya mu nyumba. Yeah. Teri maka tebakulimba. Gali perfect. Abo tibaba abantu babyuma. Tugomba ba. Listen carefully. Abo tibaba abantu babyuma. Lwansonga nti gwe nyini kana yakutonda nga toli perfect. Ng'omuntu ate kati onookola nti ebintu ebiri perfect nga gwe toli perfect. Golere beye mbata ezaala akamyu. Mbata ezaala. Mbata. Embwa ezaala. Kati bakyokera ku majani ekyo kitulemye. Okutegeera. Tukikole tutya? Atunedda tulina kukyusa mu bigambo byaffe na ndowooza yaffe. Ndowooza zaffe na endowooza zaffe zagenda nnyo mu firimu. Okyogedde nga Mr. yakyogera mbu abo bamanyira laavu zaffe. Endowooza zaffe zagenda nnyo mu firimu. Kyogamba kye bakola mu firimu tebasobola kinkola. Kuba kitegeke ate obulamu tebabutegeka. Mpo obutaano. Obulamu tebabutegeka. Bategeka kya firimu. Bategeka firimu gye bategeka. Tugambe ba concept. Era bawandiika ffe kati nga ffe abawandiika movies oba emizannyo owandiika kati ekyo kye wawandiika kibatambulirako nye obulamu obwaddala ddala
tebabuwandikira tugamba ebigambo bino asama relationship yange eddako ngenda wandika script kulu byanaatambulirako tekijja soboka ate bati kuba nemubeera mu buli lyalowooza bye nawe olowooza bibi ate nga ke kaseera ke twandibadde nga buli muntu ebirowoozo alina wali obaddeko awo nga n'obeera having sex nga golowooza mukazi mulala oba ogolowooza musajja mulala okumanya ensi eno Katonda yatonda ensi nga buli omu yiye naava oyinza okuba nga having sex ne boyfriend waisweya nga olowooza ku muwala omulala nikuba omwana w'omuntu tosobola kimanya lwa nsonga nti kyabwongo olina muntu mulala naye nga imagininga ku mulala kiri nnyo especially ku basajja okustanding abamu bastandingira ku bantu bala nga alowooza mulala nastanding okuhaving sex n'omulala ne basajja mmwe ate n'abakazi nabo kiba ekiri ng'alina gw'ayagala gw'alowooza akalowooza ku sex gwe yahavinga naye nalyoka ataaninga on no yeeyo Katonda bwe yatutonda bw'atyo lwakuba nti ebimu twalina tubikweka lwokuba tuba tetunatuuka mu mbeera eno tubikweka lwakuba tuba tetunatuuka mu mbeera eno kati guno omulembe gukyuse nnyo bino ebintu bino byemwaleeta bino zicamera bino smartphone ezo anti ziriko bino apps biki zakyusa buli kimu tukidownloading nze mu 2000 bwe yatuuka nina ebintu bye nalaba bingi amaye amazima genyina abantu abatazaalibwako mu kimu gy'ekinaana gy'ensanvu temusobola kukkiriza nti enkomerero yatuuka neggo anti era kimbayinda okugamba nti ojjukira nali muto bayire ne batugamba mu 2000 egenda kuba enkomerero yaliwo naye yatuuka kali yakolebwa naye mmwe temwagimanya abatalina bwongo naye nga yaliwo kati fe ab'emyoyo abakkiriza myoyo twagimanyira enkomerero tuli abamu balivinga mu nkomerero yaabwe gye tulimu kweyambula kuweereza nudes buli kimu okutta okwebiso okutemula okutuga okubba okwaluka buli kimu kyonna ekyali mu mulembe guli gye tukirayogerako mu nsi ya sitaani kyataaninga kati okimanyi nti eddo abantu bagendanga naye bwe olaba mu 2000 omuntu yaliwo mu 9 njogera nga sityammwe ntya Katonda omuntu yaliwo mu 9 asobola okubuulira ensi bwe yali efaanana ne kaakati ensi yalina green nnyo kati green okumulaba kati kizibu ensi yalimu abantu abaddala kati tulaba abantu aba plastic ng'omuntu akusekera naye owaddala ne kati tulina plastic people obeera n'omuntu nga buli kimu kigatte ate kati awo no tuli mu reality wampisa wano kuba ku reality abakazi ate tebatugamba nere sigambye mukazi oba musajja njogedde ku bwentu fenna so many people bakola plastic surgery not women only even guys bakola plastic of course 100%. Oh God. Ate waki ogamba oh God nga walina no icon Michael Jackson yakola ku plastic surgery. Ate waki ogamba oh God nga Michael Jackson yakola plastic surgery. Michael yali muddugavu era family ye baddugavu. Naye ate Michael gwamulabanga omuzungu. Kati gwogenda okulaba Michael ng'afuuse muzungu. Naye fe abali generation y'ekinaana twamulaba muddugavu. Andi fe twamulaba muzungu. Mwamulabira mu 2000 anti gye njogera ku kivula gamba enkomerero yatuuka mu 2000 naye mwe temwagimanyi. Kigiza bye tukola byonna bino nkomerero yonna. Ya nkomerero yeno yoni gye tulimu. Bana kweyambula era kati saazi kivula bensi yakwegendereza naye bensi teyali yakwegendereza. Ensi yali yakwenjoyinga. Enjoy your life. Ya naye kati saazi bagamba bw'okula magamba weegendereza ensi. Sinyangu. Naye bagamba nga tukutadde kati genda osanga ensi naawe olabe ensi bwefaanana n'onyumirwa ensi batudde muzadde otaagala ove nawwe because akumanyi gya kusindika geyeena. Teri kalungi. Nina omuzadde mukwano gwange omukyalo oyo. Naye yaŋŋamba omwana wange agenda kukula nga mbulira ekigambo kimu nti obufumbo bubi. Bambi alimba. Obufumbo si bubi si enteekadde bufumbo bwa Katonda. Ate kye tubadde no obufumbo bwa Katonda obufumbo buli omu Katonda buli omu bwe yakutuninga mayi Katonda atuwa gundi zaffe manifesto ng'ojja mu nsi buli omu atambulira ku yiye
waliwo agenda ofumbirwa waliwo bagiwandika nga agenda fumbirwa emyaka 3 ngera tena buzibu nakyo waliwo baawa nga yeni wamalayo omwezi beguti aba awulira akooye ennyo era yeetamiddwa ya waliwo abantu otulina ebyaddala mu reality ab'emyoyo ng'omuntu abeera n'omuntu emyezi 3 n'awulira nga amukooye ng'ayagala kwawukana naye emyezi 3 naye nga bamama baffe naye nga talina kibi kyonna kyamukoze naye ng'awo amukooye awulira amukooye amutamiddwa olwo enteekateeka ye awo we balina okukola nga newokikakoota era ng'agamba nti anze olwasa simuyinaako buzibu ono talina kyeyankoze batamu n'omukooye bukooye ffe tugenda fumbirwa anti era gwe bataawa kufumbirwa togenda kufumbirwa bino ebintu si byakukaka katonda gwe yatenda nga mulema tagenda muzungu tagenda mukolera kugulu kwa ddala oyo agenda kuba era agenda kuba mulema era bamukolera kagaali bamukolera byuma byemusitula bamukolera tuwezera mungali katumukolera okugulu okwa ddala no way yoyo katonda bwe yamwagala abeere ate ffe tubalabanga obubi katonda tamulabanga mubi aba yoyo pulaani ye bwetu yali era that's why nti bwesanga nti abazadde bangi abazaala abaana abaliko obulemu afaayo nnyo because amutereeze yali programu ya katonda ne bwanakola atya bwatu bamuwa bwati ajja kuba mulema era olabirira mulemawo ndabyewuunyisa ennaku zino edda abalema baalingawo bangi naye kati uyu muzadde azaala omwana tugeze omukono gwakyuka agenda oweza emyezi nga3 nga gutereze aba wakanyiza katonda aba taba mulema taba mulema guba gwakyuka guyinza okwesanga oyinza okuba nga ebitege edda ebitege byalinga bingi kati ate bitono anti lwansonga ngambe nti batereeza ekyaleeteranga edda ebitego okuba ebingi lwansonga nti abantu babakubanga bakugendanga ogenda mu ddwaliro ate ne bakuwa ne baleka bakuteekako ebiseminti naye kati ennaku zino waliwo babawa eddagala okugulu okwo noba omukono n'ogusiigako ya ensi yaffe ekyuse naddala yakyuka tekyatekyuse leero oba yakyuka enkomero yatuuka ne batugenda tuli mu nkomerero ati mwe mutagimanya twaliwo but tetwagimanya omanyi mwali mumanye n'enkomerero ey'okuba nti tugenda kuzikirira eyanuwa mwali musuubira naye ate nedda twasigala tukyali enkomerero bagitukuba mu mutwe eri mu bwongo bwaffe n'osanga ku mulembe guno ng'abavubuka tebakyayagala kuwasa abakazi tebakyayagala kufumbirwa otugambe wano omuntu amala n'omuntu emyezi 3 ng'amukooye amwetamiddwa olaba sitatasi ng'omukulu akuteerayo sitatasi wabula kikazigo kituufu ensi yakyuka no si kukyuka nga bwe nagambye nti mwasembeze ebintu ebyali byetyanga omukwano okuwangaala twabijjawo byaggwawo kugeza oli omuwala twatandikiranga n'omulaba nomudda mu kuwandiika amabaluwa oba nomufuna omawulire ne gavaawo n'ogendayo okukyala omulenga omulabako ovuga gaali n'ogenda n'omuswama okumulaba omulabira eddakiika 5 tezisukkawo okitegedde kati byonna byaggwawo nga omuwala oyinza omwagala nga naye n'omufuna ku lunaku olukulu byebyaddala ye yaliwo eyadda kati eyakati eyaleero omwala gama send me location era nagamba tolina gogo kunjogera enyangu omusanga ku mulyango kati tukiyite nti buba bwangu anti kiri kyatwalanga obudde bungi ne kiwangaaza ku mukwano kuba ansa y'omukwano yonna ansa yonna eryegi netugenda step by step ne kati ansa eryegi kwegatta kati ansa gye tusookawo kati ate ansa mu lunaku lumu musaawa emu ndakiika emu eggwa naye nze ndi mu kalubumu
simanyi sigamenti ombuuzizza general ombuuzizza kugwa yeah. Anti kati abakikola era nabo baba bonoonera ffe abakaluba. Buli omu Katonda nagambye nti Katonda buli omu yamu endowooza yiye. Waliwo abalina endowooza yokuba nti talumya musajja. Talumya musajja nga ye bwatyo. Waliwo ekyokubiri ekizibu kye tulina olwaleero nti okwegomba kwisuse. Twegombye nnyo ate okukola ne kuba kutono. Twegomba nnyo ate enkola yaffe ntono. Okukola ne kuba kutono. Okay. Naye nga ate bwe twegomba bya bbeeyi nnyo ate nga tufuna kitono. Nga tufuna kitono. Kati ne twesanga nga tukola ebitaali bituufu kukolebwa olw'okuba twagala ekyo kye twegombye. Okay. N'ekirala sijja kugamba nti omulembe gwammwe oba eddako waalingawo bano be tuyita ba smart wire. Edda nno ba smart wire baali ate bo nga tebali nga baaliwo naye tebaali nga abaleero. Oba abaleero? Abedda nga n'aba smart wire asoga gaggawala. Ate kati owaleero akola kanyama. Asiba mu jimu. Jimu. Asiba akola kanyama. Jimu, sauna, steam bash, anti babigulu anti katombuuzizza. Nze nzira by'obombuuzizza. Ani nzombuuzizza bye nkugamba. Edda byalinga oyo omugagga yabeera smart wire. Omugagga. Kati ate mwavu. Akati ate olwaleero alina akanyama, alina akafeesa akalungi, eyeekozeeko, eyeebyudde. Beba smart wire baakati. Edda. Naye ate nekituuka nti ekireese ekyo nti n'abakyala balina ekizibu kye baakola nti edda abakyala bedda tebaali bakozi nga bwe mukola kati nammwe mukola emirimu gy'abasajja. Ekitegeeza kati osobola kati ekitegeeza osobola ofuuka omusajja. Kati kyekyo. Tekireese ekyo? Okuba nti aba smart wire bangi. Tekiri anti kati aba smart wire bangi because tebakyetagisa kukola nnyo okubafuna. Just kola kakati bwe bakola ate mmwe mubawa bo balina kukola jimu, kanyama, kwambala. So ekitegeeza nti abasajja abakazi baafuuka abasajja ne bafuuka abakazi. Oyinza okumpakanya naye ate nze manyi abanaalaba vidiyo eno nabo bajja kuddeeba kirowoozeeko. Manyi nze ebiseera ebintu byange mbyogera n'osooka oli n'abivuluga naye time etuuka n'agamba akasajja kaayogera nga tulowooza kasaaga kati nafuuka kisajja edda nalinga akasajja. So olwaleero abakazi baafuuka abasajja ne bafuuka abakazi. Y'ensonga lwaki ennaku zino babuuza omukazi oteeka ki ku ttebo. Omukazi wedda nga tebamubuuza ki yanteeka ku ttebo. Mukazi wedda yalinga azaala kulabirira bbaawe. Na bbaawe. Kuzaala na kulabirira bbaawe. Mukama oyo mumpe. Aluwa. Mbeera omukyala housewife. Bw'oba oyagala omusajja asobola okukufuula nga housewife noonya omusajja aweza emyaka 45. Bano basaate plus. Tebasobola because nabo bakyeyiiya. Akyasubira bakyamulaba mwavu alowooza bajja muweera mu bulungi bwe. Kati waakula wano walabira nti obulungi bwansala. N'abalinga bakazi. Ffenna baatutona tuli bantu. Ogamba obulungi bwansala. Se bonna mu abasajja obulungi bubasala. Bubasala. Anti wansonga lwaki Katonda enteekateeka ya Mukama yeeyo. Tetujja gamba nti nadda nnyo. Edda abakazi beetundanga naye bwalinga kati. Anti okwetunda kwedda kwalinga kwa bifo. Speak hotels. Ng'ekyo kimanyikiddwa nti eriyo bamala. Dancers Salama Road. Naye kati okwetunda kw'ennaku zino kwa massage. Noowe wange ogenda massage. Massage bulijjo beetundirayo. Anti kwe kwetunda okwadde okuli modern, okuli Pro Max, zino ku iPhone 16.
wakongeramu nko ku birungo si bye byalumba mvuge ngende ku speed kakati omwana agenda ne bamunyiganyiga n'ahavinga byafunye n'afuna essanyu ate n'afuna n'okutereezebwa omubiri. Ati gwe nalula omusabye emitwalo 10 simanyi nti anagikuwa agenze mu masa anti awo wajjidde kali ke nagambye oteeka ki ku mmeeza awo konna konna okawulira oteeka ki ku mmeeza kakubuuza gwagala okuba naye buli lunaku. Awo omukazi ng'afuna omulimu gwa masaaji olwo agenze anti era bw'afuna omulimu gwa masaaji ate teri mukazi ali mu masaaji asobola kuba mu bufumbo. Ekyo kyengamba nti kati obwamalaaya bugenda kweyongera obwamalaaya tebugenda kuggwa mu ggwanga nogamba bwaliwo nga bungi dda naye nga bwali tebwanikibbwa kati bwanikibwa kubanga mulina kati emikutu egiri awo TikTok oyo ogenda okuwulira 18 gyokka waliwo abagitunda omutwalo anedda ngamba abayita abantu bajje emyaka 18 okudda waggulu n'aloka n'abeeyambulira n'abalaga ebyawa n'ebyawa n'abagamba nti tulina masaaji pale namasubazana jangu naleesa abawala abapya mujje babanyige masaaji but stone masaaji Allah atusaasire tekisi kya Allah takyasaasira Allah tasaasira Allah yateeka mu nkola buli kimu we kigenda okuba ekinaaba kyekiri kye tuddako nti enkomerero nodda tuli mu nkomerero baleka mbatulira mwenna abawuliriza olwali n'abalaba shoyo n'omukyala teri nkomerero gy'obadde olinda yeno gye tulimu Katonda yatutonda ng'ejjana gye muyita ejjana eri ku nsi n'omuliro guli ku ki eri tetumanyi gye tulaga teri gye tulaga I swear living God teri gye tulaga teri gye tulaga bakulimba okawano wuliriza no diversity nga ne bakulyamu emmere ne bakulyamu kyo omusajja n'akola spams n'omukazi n'akola spams n'otukuza kuba spams mazzi kirina ettaka ge mazzi omanyi nti amazzi ge gakola ettaka era amazzi mangi ku nsi okusinga ettaka amazzi mangi ku nsi kuno kwe tuli ettaka bw'ofa oba ofudde biba biwedde okufa kubanga bwokeera ku makya noba nga tayimu ekyuma nga emmotoka kati kagereze ku mmotoka nti oyinza okugula emmotoka noba eguni nekolaki neefa ekyuma nekifa n'okijjamu n'oteekamu ki kati yafudde avaawo ne baddawo mulala jo ne bakizaayo eri ne bakimementula ne bakikola mu scrap ne bakizza ekipya nino tugenda wano mu scrap ne batukumunda ne batuddiza mu version empya Katonda tagenda kuddamu kukola nsi ndala yeeno batugamba bonna bebagambe bakulimba okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kati Gwanda bali akasente bw'ate abaana balikoleera teri nkomerero yeeno enkomerero eri kuno ku nsi kwe kuli ejjanaayo era kwe kuli omuliro gwo buli wolikole ebitasaana mu tayimu yo omuliro gugenda kwokya ku nsi era niko gamba bannange baamalawo bakola batya nedda bo bali bakolerera jjanaayo abo gye balimu nodda mu bando naawe nodda bando gabe kisoboka okuloga kwa bulijjo okuloga basibamu egibayita speed governor okuloga kwa speed governor oyinza okuba oddukanya olinagamu naye mwana kasajja kadduka nnyo kano katemuko katono kwe bayita okweraguza okwo okweraguza kubeera kuli mu bandoga gwe n'okyo tomanyi n'ogamba ekyo kyabwe ekyo ate okweraguza kwe kuno ogamba ebyo bya sitaani ebyo byagundi abo abayawulayawula ebintu bye beeraguza tekuliiko kintu kitali kya Katonda ku nsi eno buli kimu kya Katonda kakati gw'ogamba ota nti neya sitaani owadde ne sitaani amaanyi agasinga Katonda sitaani talina kyali akoze ku nsi ya Katonda buli kimu kikye era n'ebyakola biba biragiddwa okuva ewaani wa Katonda
bannanga obaako mukanotize buli kimu kirina enteekateeka yakyo. Yes. Buli kintu Katonda yakitonda ku nsi. Yes. Okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Teri kye tusuubirayo. Enjoy your life. Tuli mu kwenjoyinga. Nkubulya mazima. Nti tugenda kubeera wano emirembe n'emirembe. N'emirembe ne Yesu ayinza okuba yadda dda. Naye ng'addira mu version ndala. Ne Muhammad yadda naye yaddira mu version ndala. Olaba tulina abantu abadda wano betumanyi. Yes, teri mwana gwe mwadibulamu linnya jjajjaawe n'aba ng'akola nga jjajjaawe byakolanga. You think you wombadde mbuzi. Balinga mbayi. Omwana n'omutuma erinnya lya Naava nga Naava yafa n'adda akola ebintu bwe ni mugaba naye omwana yafaanana nga Naava byonna akola byawoli byakolanga omuntu era kyova olaba omuntu atazadde tagenda kudda ku nsi teri agenda kuzza tomanyi nti erinnya lyo teri agenda ddituuma bw'okutuuma erinnya lyo kwe kukomyawo ku nsi. Era kyova olaba nti omuntu abadde omulungi ku nsi bamutuumatuuma nnyo bamusobole omuzza okumujjukira akomewo wabeerewo akolanga ye bwe yakolanga emirimu gye okuba nga mu butuufu baali bajjaga saavisi ze bakyazeetaaga ku nsi bakutuuma naye gwe beera omubi buli omu teri agala kutuuma linnya lyo todda olwo oba ogenze. Nkitegedde n'ekyo. Okay. Ebyoku nsi bya ku nsi teri ggulu. Kyokka bulijjo ffe tusuubira eriyo eggulu nga tusaba okufa obufi. Senga lyaliyo senga mwamanya dda ne passport bazifuna oba visa. Tuzifunira ku gundi wa. Kuki? Passport? Senga passport z'okugenda mu ggulu bazikubya dda ne visa senga batugamba tugisabira. Katonda gyali. Katonda mulamu era gy'ova olaba wooli. Tekikwata sibega kamabule. Tewetagisa muntu kubuulira Katonda. Era nze newunya abantu abagenda balasanya n'ebyo okubuulira nti babuulira abantu about God. Mumala obudde bwamu. Katonda lwaki omubuulira omuntu ng'oledde mutonde? Ngate naye amanyi. Yatondebwa butonde bate n'oledde n'omubuuza n'omugamba ategeere Katonda. Kiringa bannaffe sivodde bano bannaffe abalokole. Batujjukiza tulokoke. Munjogere ennyangu nganze nedda ku nsi tetulokokako. Tukola ki? Ku nsi tetulokokako lwa nsonga tetulina kye twetuma. Tutumwa butumwa mu buki mu bwongo bwaffe. Tutumwa butumwa mu bwongo bwaffe kitukola nga kikyaffe. Era kyova buli kye tugenda osaba tugamba Mukama nkwatiraako. Oba bajjajja munkwatireko. Tekuliiko kikyo. Era kye batakutteemu tekiba. I get your point. Kati buli kimu tusabe Katonda. Bwegamba bugambi kugaidinga. Ngenda wano nkulembera. Nosaba jjajja. Munkulembere. Kati kiri nakigambako last time mu video eri yaggwa. Wano bw'obeera n'omuntu tugeze omusajja kati n'ogera tugeze oyogedde ku bajjajja gamba oyo mwalabuze musamize bannange tumanye obuwangwa bwaffe oyo omuntu yenna agenda okugamba ekyo oba olina ekyuma toba na muntu nagamba tulinamu abantu ba plastic bwaganya okukkiriza. Yes, kikiriza tulinamu abantu ba plastic kyokka nga be bamu nabo obasanga amanga kinuma kiri kimu nti tebogera ku history wa muddugavu. Bogera ku history wa Mwarabu ne bogera ku history wa Muisirairi. Naye waffe wa tebamwogerako. Okay. Nze Katonda ngenda kugamba Jesus oba Yesu ow'ekitiibwa ebintu byakomayiri tuyajjako mu Afrika. Tamanyi imbu yafira Galilaya. Ate Galilaya waffe Galilaya ali mu Afrika. Ne wagundi ekayunga. Eziza bulijjo batufera. Of course. Wala yomulokole bwe yakinga yafira ano Galilaya. No. Kambere Galilaya kiri eri Israel. Yeah. Lwakuba nti tulina ebifo bye tutuma kati saazi n'abantu balina ebifo bya Gaza.
Gaza kiri mu Buarabu. Olwananda lwe Gaza. Ekitumisa abantu ekigambo Gaza waliyo obutabanguko bungi Abawarabu balwana nnyo batirwa nnyo. Kati buli wantu wali abantu abuzibu bayitumayo Gaza. Okay. Yeah. So, omuntu yenna bw'akugamba nti byoweeraguza oyo ye sitaani gw'olinaanye. Nambeemu. Teri muntu agenda kugenda wa Katonda direct. Teri muntu agenda kugenda wa Katonda direct. Olwaki? Lwansonga nti Tonda yatuwa ba ambassadors. Bebali wako. Malayika anti. Zeza ambassadors. Oh. Amanga kwade mukitegera bano president bamu obongo bamukozesa musinzira kuwa Katonda. Oyeruka nkusomese. President abeerayo nga yakulembera eggwanga ye Katonda. Katonda afowo kunsi. Okitegedde ye Katonda okuki? Kakati president n'abani ba minister. Beba malayika. Beba malayika mwe muli bala DC mwe muli ba minister mwe muli ababaka. Yes. Okay. Yeah. Chovola bemisambwa mingi nnyo. Emisambwa mingi nnyo ku nsi. Twali tumajava. No, cheki malaika. Okay. Olulimi lutusumbuwa. Malaika. Malaika kiri mu Luswahili. Hey. N'Oluwarabu bagatta. Kati malaika yo malaika gwayogera ki? Gwayogerako. But mufa ogw'omuddugavu gwe naava Omuganda guba musambwa. Malaika mu Luganda lwange guba musambwa. Okay? Owulidde onfunye kaakati ate mu Muzungu n'aba angels. Oluzungu obuzibu Luzungu. Oluzungu lutusumbuye. Kakati omuntu ayinza oganze ba angel bange bakola. Naye nga ndamanya agera ku misambwa bwe navuga nti emisambwa gyo gikola nti olwo nze nkoze ki nze mmeeraguza nnyo. Ekisegeeza okubuzabuzaamu olulimi lutusumbuwa. Twozeemu angel zange zikola. Kati kubanga na Uganda basumbuwa. Omugamba nti bannange malayika zange zikola kati bw'omugamba malayika zange zikola olwo okweyogedde kirungi. Bano bavumiriza ekitusumbwa bavumirira lulimi lwaffe kyemutanategeera. Bavunza. Era kitulemesezza okukulaakulana. Omufirika w'omuddugavu z'eddiini zitulemesezza. Zitulimba bingi ebitutwalira obudde bungi abantu bamalamu olunaku lulamba ali mu kyakya asaba. Ne bwebuuza tebalina bya. Ng'oŋŋamba Katonda waali Katonda bagambako nti Katonda mwoyo. Osobola n'obeera mu nju yogamba anadda lwaki omala okuva mu kyaki ng'osabye nnyo n'ofuna ekizibu. N'ogwa ku accident ne bakugoba mu nnyumba. Ebyo Katonda teyetamutomu Katonda oluzu gwemanya nti buli wobeera omulamu. Oyo Katonda takwetagisagamba omunoonyi mu kyaki oba mu muzikiti. Sooka ofukamire omugaye nti Mukama wange Tonda weebale nkyali mulamu bwakedde buzibye. Bwamala okuwa ekyokulamu nti Mukama wange weebale nnyo nsiime kyompadde nze ani alidde lwaleero mu bano bonna abantu bo abalala basiibye enjala wabali kunjagala. Kiwedde teyeetaaga bingi. Katonda si wakwogganira bino bimwoggana. Mumwogganira muwogganira Katonda mind you guys. Nkitwala. Ogoba sitaani yani. Oyinza okwesanga gwogobanga sitaani bwe yatumye leero akuwe. Atunula eno Katonda talinaako gwagamba nti ono yamuwa omulimu ogw'enkalakkalira. Weba baminisita bayita abaportfolio ebigwate biraze abatalina mulimu gwa nkalakkalira abaportfolio kati nga ayinza okutuma sitaani kwolwo nga nnyangu era ntwalira enaava eki anadda sitaani tatta sitaani si yatta nedda tuli mulivinga mu tayimu tulivinga mu tayimu yo bweggwako
olweweddeko era eweddeko bolina okudda bakole bakumanufacturing obupya olaba ekintu kino temunakitegeera nga mukola iPhone zetwali tugulako ne bagamba zonna tuzizeeyo zaali zibuguma okitegedde nawe oyinza okuba nga bakoleze ku nsi nomala essaawa egi bagamba okusinzira tukulabye ojja kubuguma tukuze manufacturing nofiirawo naye mukama Katonda waliwo ka video akabadde ka saturating emabega ka 2 weeks back oba 3 ka MP omu yagamba naye bannange enjogera eno nayo mbirwasa abantu bavumanya abaavu ne babamalamu amaanyi mbu omwavu waaba asaba nnyo naye abagagga mugamba good night Jesus. No ekyokusaba ennyo ekituleetera obuzibu Yesu teri muntu ali mu mbeera mbi atasagambiza ali mu mbeera mbi nnungi anti ogambye nti nedda omuntu ali mu mbeera embi asagambiza nnyo ate ali mu mbeera embi tasagambiza naawe nyini nasagambiza what do you mean kwogera nnyo nyogera kiri kati ngaabasaba kati nyinyi musaba bw'osaba nnyo bwegiwegenze naava nayo kati kangereze kuggwe naava wamu n'emitwalo 10 nga tolina bizibu owogana nnyo sifugika mukwano owogana nnyo siwogana soogera kati kati ate okyetaaga ki amaanyi g'essente galaba edduka good night Jesus. Yes. Okay, keeko kye yali ategeeza abatalina nti buli wolibeera nga ebyetaago olina bitono ebimu wabisootinze tooga toyaayaananga atannabaako kyeyakoze eki omuyala kyova labaga nti eriddeko tekutula omuganda kyaba ategeeza eriddeko tekola ki tekutula wabula netannalyaako eba eyaggayagga eba desperate so omusajja obyo yali mutuufu lwakuba temwamutegeera kyeyali ategeeza nze kunze kati ndoza nkikunyonyodde okitegeera okay toyanze nnyo n'obugambo bwobwo obulungi era tusaba era abantu bakunsaba ne baŋŋamba omusajja oyo ebigambo bye yayogera bitukwatako bintu bingi bye wayogerako last time byazibula abantu amaaso bintu bingi bye wayogerako last time byabusa abantu ng'abantu tubadde mu bulamu nga tuli awo omanyi abantu batya okwogera amanyi nti Katonda teyatukolirako bufumbo babusanga ku nsi ffe tubukola Katonda teyakola bufumbo ffe ababukola Katonda yakutonda oli wekka n'omusajja ali yekka n'agatta Adamu ne Kaawa naye gwe yabagambira nti abato naaga nti mwena mweyagala wabaalya ku kibala tewali kibala kye baalya mwayagala kugonza nsi omanyi kankubuleko ekintu kimu nze olwaliro siina ddiini gyenvumirira wabula ddiini etu mu Uganda etubuguyagizi bakiyita kubuguyala etwonoonye oba Africa etwonoonye ffenna oba Uganda etwonoonye nti waliwo ebintu byetwogera oluusi nga oba tetulinamu nakaabuntu okimanyi nti omuntu ayinza okukuwalana olw'okuba gwe toli musiraamu anti amadiini gatwawudde omanyi nti omuntu ayinza okukuwalana okuba gwe toli mulokole omanyi nti omuntu ayinza okukuwalana okuba gwe toli musamize ekyabasamize oba kyo kiri oke abasamize ekireetera abasamize okuba nti nno nti tebalaga bintu ebyo nabo baali badde babiraga era gyebiri lwakuba gwe toba miitinga nkonze mbamanyi mbabeeramu nabo balina nnyo ennooma eyo buli wamu sekita yagiteekawo beewalana yes ate nga ndaba nnyo like bano abantu abamadiini naddala abalokole bavumirira nnyo ekintu kyabasamize kati ate pasita ande ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti nti ekibavumiriza abasamize nti basamize nabo ate pasita wegindi eno entebe road ate teyabyonoonye nga pasita yakoze nkiddamu bapasita basamize era nze gyensamirira nabo mbasangayo gy'osamirira gye bali abamu ate baali bazeeko ewange tunna nkiddamu abamu baali bazeeko ewange ne bannoonyako amaanyi bapasita bangi ennyo wallahi bangi no ebyomunju babya munju awo ate bakama bange babalina okunvunaana wabula njagadde kulaga
wallahi billahi tallahi kandaire na mbusiramu yes oh god kati okuva n'olwaleero sigenda kuddamu kulowooza ku kigambo teri asobola goba jinni nga tosoose genda practicinga jinni gusobola okugenda okuba emundu nga toli musirikale nga togenda mu training Bible teri mbuli omu alina Bible ewuwe lwaki bwe tebabisoma nebiwona ate awo tusookawo tukyali ndakumanyira akamulikaani ako bakamuwe nedda tukyama ndikawama notuleeta akamuli ko kaganye nze kanyumidde kandabikidde osoko muvi kyembadde ngeza kugamba nti obusamize bwa Luganda ku bulokole obusamize bwa Luganda ku bulokole bayeka kakati ngemudde okazemu abalokole bakola copy and paste ey'obusamize abalokole bakola copy and paste ey'obusamize ate waliwo amadiini amalala go gategakopa byambalo ebyobusamize babishopu bonna bambala ebintu byabasamize kala z'obusamize ku bibiri ki ekyasooka ku nsi ddiini busamize eddiini yajja buzzi obusamize bwe bwaliwo eddiini ereetwa buleetebwa era ne wano twogera bikyali mu constitution ya Uganda abasiraamu Ssekabaka oba yali Kabaka yali Ssekabaka Muteesa yasooka ye yabawandiikira obbayita wano nkufuna n'obukatuliki bwajja bwayita wano bayita wano mamapeera bayita wano mwatugamba bayita wano Kigungu Entebbe we bayita nga bajja abakatuliki oli mu kuvoola nno byaddala n'emikyaliwo ebiri byaddala twogera ku byaddala ne sivoola baza nze nsima okurespectinga buli ddiini kakati no buli kimu kyajja buzzi wano kyatusangawo oledi kyasangawo abasamize nga tuli tusamirira ddala 100% era nga tulina amasabo z'ekyaki zetuyita kyaki olwaleero era buli muzikiti omuzikiti emikulu gyonna gitudde ku nsozi za Misambwa kyaki zonna zitudde ku nsozi za Misambwa kuwana Namirembe ogwo omusozi ogwo gwa Musambwa Namirembe mama Namirembe buli wamu wakulira eddiini mu Uganda watudde ku kifo kya buwangwa bemba nnimba Abaganda muveeyo mwogere amazima abanaddiini bajja tabuka sivoola njogera sivoola bakama bange sivoola owodde nga nvumirira njogera bya ddala reality gavumenti obusiraamu olodi Kampala mukaddawe bali waali wa Musambwa era buli omu akimanyi eyo abaddala bakimanyi era ekibuli bamanyiwo Lubaga bamanyiwo Namirembe bamanyiwo kati mbodde ddi tugambe nindako tugambe nga tebannazimbawo makyaki ago njagala boogera amazima waaliwangawo ki nga tebannazimba waalingawo ki kuba kyaki zazimbwawo nga waliwo ekyasookawo kuba ate bw'okireeta bw'otyo n'engattagatta Namirembe eri ku lusozi juzi twaliyo twavuga ndaba twambuka Lubaga ali ku lusozi Kibuli ali ku lusozi Kampala ali ku lusozi maama ate nga bagamba ate ensozi za Misambwa enjoyi naye banange n'ensinga etuvuga kati kanono kabagezi bokka anedde kabakulu bokka kubanga akula yaloga nti kati amagezi gano geetagisibwa omukulu omuntu ajja kulowooza ndi mu kuvoola weetaaga okumanya so tulina okumanya obuvu bwaffe obuvo n'obukko naye tuyisa nnyo kungulu nedda twagala nnyo eby'amangu twagala nnyo ebintu ebyakagwirawo tetwagala kumala budde bungi kyova olaba obufere bususse
mu nsi zaffe si mu nsi yaffe wabula mu nsi zaffe edda obufere obutaaliwo obundi baamufeze obufere buno okujja buzze lwakuba mikutu gino mitimbagano omanyi emitimbagano gimanyiddwa batono naye si bonna nti agimanyi bantu bangi abalina essimu ez'ebbeeyi naye ng'akozesa kulisiivinga kyekyoka na mobile money kati akubako tagikozesa nti alaba tikitoko neva kakati tukiraba kati omuntu wadde mumukubira omulimba kituufu aba talina kyamanyi wabula ate wamugamba kinyiga eka akinyigako ne kikola kati ngalo kamukuba layini ng'amuyisaamu eggaali kati awo mbuuse omanyi waliwo ebintu bye tubanga wallahi tetumanyi nga twefuula abamanyi naye nga wallahi tetumanyi ng'ekintu okiwulira naye nga kyabagezi kati ate ekyensozi kyo kinkubye wala nkigasse luno olusozi lw'Entebbe Road baluyita batya eziri Ntebbe Road awo Kiwanna Mirembe lusozi mbu nedda Mirembe ali wano naye tuli wano Kiwanna Mirembe unadda olusozi lwogerako luno mpozi ng'ogamba ate ekajjansi olwo Kiwanna Mirembe oba lwagana waliwo n'olusozi olwagana odukolako woteeri eneegala n'okugwa waliwo ne luno olw'Esseguku omanyi ng'oyambuka ekitende we baali bazimbye woteeri ennene eyali ya Kyogamu lwaki teggwa nebuze woteeri ate nga nanyini yo yamutwala nze manyi woteeri ya nanyini yo yamutwala teggwa emyaka gyonna ngitegedde ina kukuba kwennyini bazimba leke ensonga zino mpanvu abantu abamu abatandikawo ebintu baakola endagaano n'ebifo ebyo bingi batulimba bingi jajjawe ng'ali weesanga mwana tugenda ekiseera kati olaba nze waliwo ebintu ebineewunyisa baba amakyaki basobola okuziika ku kyaki oba okuziika mu kyaki bati gwe ate bw'osimba oziika okumpi olugwo oba oli wa sitaani bagamba bozisa nedda bw'ozigamba nti kanziika wano mu luggya lwange olugwo ate kyokoze kyekibi naye nga neweesanga ti abantu abamu babishopusi abamu babaziise na mu kyaki munda nno munda ate ako nako kakulu ogenda okwegendeza nga ne basawo kabaka baffe tubaziika mu ki munda we nagambidde nti abantu bano bakola copy and what kati gamba wulire mazima njogera nga sitya mu ntya Katonda eyantonda ziba ku nsi kuno siina gwe ntya Katonda mbagamba kino kigende ku record abasumba bonna abaga nti balina amaanyi bakozesa amaanyi ga butonzi bebe bagamba nti kati obutonzi tebuli nganga era bw'oba wasamira lubaale w'obutonzi batono nnyo bayinza okutegeera nti oli musamize obutonzi yaliwo anti ye obutonzi tasaddaaka takubirwa ngoma ate atali wa butonzi anti atali wa butonzi weno gwe bakolawo ogenda okusamira ne basiba embugo ne basala ebisolo ne bakola biki ebyo naye w'obutonzi wabibala kyobula bagaba soda kyobula bagaba apple kyobula bagaba emenvu mu kyakezi obaga birandawula era nga bw'ogenda ow'omusamize oba ow'omulaguzi abalaguzi abasinga bakozesa nnyo butonzi era bw'egendereza nnyo bapasita abasinga obungi balina ebintu bye batalya ebivaamu omusaayi kuba bakolera mu butonzi obutonzi tebukkiriza abantu balya nnyo biki bintu bivaamu musaayi era tebasaddaaka obutonzi wakusaba bino wano naava nsobola okuwonya abantu nga ntudde butonzi wano negamba genda okole bwoti ne bwoti noowona
Noja ngamba nava n'ekinyuma bitodeka nti nava geno guli chupa ya soda ya Fanta nti yiteka maka seke nywa. Gulu mumalawo olumane gambo wonyo geno kumalida kikasani wanga sikyakiwuli ekibadde kinuma. Kakati omuntu wagamba nti lida ogamba nti buli agenda okunywa ku soda agenda terera. Mbaba amakama bange bangambe nti bono salira abantu bonna soda. Buli ekibaleserero mu ddiro lyo kigenda sumukuka. Nimbanywesa soda. Ono mga nomulisa apple. Balisa nyo apple naffe tuzirisa. Abo butonzi. Anti gwe bonna tuli ba butonzi nabo. Ensi yonna nsamize. Bamasheke basinga obulungi abalombeddwa abatasaddaka. Babutonzi. Kurani si erimu amaanyi. Buloma ina Kurani wete mugyesabira. Abagenda wa masheke mulina basiraamu magenda ne Makka ne ogenda wa masheke. Ngani masheke agenda nkola Makka. Yerimu amaanyi gali muono muntu wabula kikozesa labayo ekimukwasa Kurani eno kubanga agenda yayitira mu kya busiraamu okufuna okuba kyali kiba mutu andi batutuma okuba omutume kati bagamba gwenda okwatire mu Bible anti bagala Bible gwenda okwatire mu Kurani anti bagala Kurani ni amaanyi gabeera gago okufuna era nze kwatako era nze nkulagula si Bible ba Kurani nedda kubanga goina Bible woma wetu gisoma nowona mwana mugenda mu churches ne muzikiti ulya mugenda mu churches nga bino makote Bible yenyi na kubikola gamba bikuba Yokana sura bwede na nagamba atya akukatiriza kubi ninga yali nyisa kyobola abantu abamu kati ba pastor basinga obungi goloza lwaki basooka kuzina na kuba ndulu bayita malaika emisamba gijje batuleko gituleko kubanga gisinga obungi emisamba jagala nnyo ebyokunyumirwa jagala kisanyu musabo tukubanga omo okuyita lubaale nabo obutonzi bakuba endongo era nze obutonzi nkola patte ne mbayita ku ndongo nenga nkola saddaaka saddaaka ezisinga zemulaba ezawana eza patte zemulaba ziba saddaaka za butonzi nze ne mmala obbagabula ne mujja ne mulya ne munywa ne ŋŋamba bakama bange nti bakama bange ngukoze enkya n'osanga mu wiikisi 2 nga ntuusiza BMW empya siri bw'oba obutonzi anti bakama bagambye ogabule naawe ofune kwe kugabula temusaddaaka temulumya muntu era weesanga ng'omuntu ali mu butonzi toyinza na kumanya nti musamize toba aliko emisambwa kuba ye tegikyuka ayogera nga bw'oyogera be balaguzi teri muntu si buli omuntu ala okulagula kubeera misambwa egukuliko bwe gukulinnyako n'olagula buli muntu era omusambwa guba tegulina kulinnya kayinza okugamba asiri mu mudi zange kola teguliwo abasumba abasinga obungi babira nnaku ze babeera mu kyaki endala bawummula tegiriwo gigenda giwummula musumba naga yagenze kuwummulako nedda gwamugambye age kuba teguliwo nawe gyagenze kuwummulamu naawe n'ogendako mu kavacation kati ate abalabo babasamize nagamba nti yagenzeko mu bajjajja mu nsozi kulona ddagala kati naaba nga tayagala mubeerewo naye nga mutuufu tegiriwo gy'atambuddemu gibagame muwummulemu ensi etubuze stupidi omuntu eyetaaga okumanya bino ayina kuba mukulu obwongo sikola lwakusatu abajjajja babawummudde sikola lwakubiri emisamba gyakuwamu nayo zigira negitambula gyo negikyakala negikulekeramu ak'obuntu kuba egikutuulako gikulemesa bingi ebyobuntu naye gyagala gikuweko space gigaba space gigaba bwegiba nga gijjo nga gimitongozi gigaba negigamba negiwummulamu mulaba abasajja abo balimba babavuga bulala bagenda ne basamira ku nsozi gyobala bagenda ku nsozi ne bagenda ku lweno ne bagenda ku lweno baba batuukiriza bulombolombo bw'amaanyi obwabwe era omuntu ku nsi kuno weegendereze nnyo omunsamize ow'obutonzi
wegendereza nnyo omusamizo w'obutonzi ayogera nabwogeza ekintu ekikutuukako olwo tuyita olulimi olubi alina olulimi olubi ayogera ekintu aliko obutonzi kati atondawo ekyo ne kiba tulina okwegendereza abantu nze bana ekyo bula syafulumana mu nyumba ky'abantu kati omuntu omusangawo ng'aliko obutonzi nga ye kyalagula kituukirira newaffe tubikola faafe tubikola yasyegaana ndagula ne mulaguzi baganda bange balagula Ismaano yalinga abalagula ne kakati mubiraga waliwo yambuuziza jjo ye bintu ki ebyabadde bisatulatinga ebyomugenzi ono eyakafa Segirinnya nga buli kimu yakyogerako yambuuza ono musajja mulamu mufu yafa nemugamba yafa nangamba nedda mukwano tosobola kuŋŋamba nti Isma Olex yafa ebintu byayogera ndaba byebiri obulaguzi bwe butyo ekiriza famire yamwe muli bala yes we do kiba kika ky'abantu kiba n'amaanyi ga kika nga gamaanyi gaabo bo bakola ekyo nga mbeera ne famire gaabo nti abo bonna bakinjaaji abo bonna bamakanika naye ng'ate tukola n'emirimu emirala n'ekyo kyo kyaffe kiri kya mu famire era n'agaggawala ewaffe olina ekikolako obuganda si bwe busibukako amaanyi leero lwayoka nakyo tukibatereeze obuganda si bwe busibukako amaanyi ag'obutonzi amaanyi ag'obutonzi gasibuka ku muntu omutonde atondeddwa nga bw'obeera n'omusaayi si buli muganda nti alina omusaayi gwa o ogwa o so kakati amaanyi tegaliiko kyova olayo Nigeria gye gali Ghana gye gali Rwanda gye gali Burundi gye gali Masaka gye gali Eggulu gye gali Erira gye gali eriyo famire nga zo bwezito nti bw'alagula ekintu nti kino kigenda nga kiba nogamba omusajja ono yafa gyali no kiba kitube kiba so lwakuba nti fe abamu tukikozesa professional ng'oli bw'aba ayagala yajje gye tuli tetukiranga abasinga obunnya bwe tukola fe waffe kyogojja gwatwetaze gojja tetukiranga naye te Isma yakinga yalagulira mu mpewo akuba kulagula yayogeranga ebintu anti ekintu ky'oyogedde ne kiba oba olagudde for now yavaawo rest in peace naye ebigambo ebimu ku bye yayogera kaŋŋambe nti last week bye byabaddewo bye byakoleddwa buli kimu nga kiringa ekyawandiikibwa nti yali script yali ewandiikiddwa ate abo abantu abamu bakola n'obutonzi bwabwe abadde bamanyi nti babulino linaganzi bwe ndifa kijja kuba kino nekino ekino ne kiba oba bayita obutonzi yakitondawo ne kiba so eyo embeera tugejjemu omuntu kati kamabuli mazima mu bannayuganda abandaba kuba manyi bannayuganda basinga okulaba mulina amaanyi agasinga bamaseeki bammwe mulina amaanyi agasinga bapasita bammwe mulina amaanyi gasinga bafaatha mugayina naye temwekkiririzaamu ekyo ekitusibye mu bwavu waliwo omuntu okubeera ng'ali mu mbeera mbi n'agamba bannange katugeze oba mulokole oba muki oba musamize nkoze nti okuva ng'asabye awulira akooye akola atya obaasaba Katonda yakola bikolwa teyakola kusaba yakola bikolwa ebigenda okumujja mu mbeera embi tosobola naava kusaba busabi netugenda kukola nti ojja gagawa kati atako kambusiza nnyo eyo story njagireta nobo ndabi okera kumacha nokera nosaba osabe bajjajjabo osabye Katonda kama mpa omulimu kati anaguleta mu nyumba okera Museveni emirimu government ebuzize banange bagenda gireta Museveni si yagaba emirimu
Noonya. Katonda yagaba emirimu. Ate twalwa bamunyigira nti agibabuziza. Nedda. Mwene nyini mwe mwateekawo nti omuntu alina okuba ne qualification bweziti. Ezikukkiriza okukola ogwo omulimu. Kyokka ne mukola ng'omulimu guli ogwo mugusoma abantu 10,000 bimeka. Tunula eno. Era kyova olaba mbagamba mu 2030 mwezi omuntu abasamize kino nkiddamu n'abamasheki ne bakya balina obutonzi bagenda kuba bagagga nnyo okusinga omuntu Profesa Makerere. Musomye nnyo. Musomye nnyo naye mwerabidde nnyo obuwangwa ate ng'obuwangwa bwe businziirako okubeerawo okwo. Okuyimirirawo. Babwerabidde. Ennonozo amaanyi go galese emabega ogenda ashtray. Yensonga lwaki mugamba abaana basomye tebalina mirimu. Nedda yasoma busomi. Naye yategekera kusoma, yategekera emirimu. Yetegekera. Bya bisomi. Naye bakama aba balina omukkirizo bikola yabasaba. Ye wagenda kusoma Katonda wamusaba konti guno gwe mulimu gwe njagala osomerera mumugenda kukola course ninga togisabya Katonda. Abantu bangi abasomye course nyingi abasomye naye nga yasoma buki tasabye Katonda lukusa. Nakyo ino kisaba. Kitange Katonda wa ntondo nnyo. N'oba ogenda kwegatta musabe n'oba ogenda kufuluma mutoyi musabe. Ayinza okuteeterawo n'osumulukukaawo n'olwokola bikayabika ennyuma eyo. Kubanga obuyinza bubwe. Oba ogenda kunywa amazzi mu nina ebengera muganze ng'egulidde nedda gwaguze naye ganzi goli ku nsi yaani ani yagatonda. Nkufuna. Gamusabe ng'ogenda okuganywa nti mukama wange nsaba nnyo amazzi gano ngafunemu ekirungi galeme butampisa bubi. Teekayo. Kati nakubulira amazima naavu osobola okwegattala omusajja alina siriimu n'atamukusiiga ng'osabye. N'atankwa. N'omugamba nti mukama Katonda Pawulo ono simwesiga. Kibi kigwana wala. Wuliriza Pawulo ono simukola ki? Simwesiga. Nsaba mukama byonna byazze nabyo okunsiiga abisigale nabyo. Byonna ebirwadde byaddeyo nabyo. Abayayi basiza abaana baba. Wuliriza kino amazima gennyini kibasisiza endwadde lwa butasaba ye bagwira bugwizi. Ne beetakula. Gwe saba mukama muga nti mukama newankubadde onsumuludde kinaava kino nti ye naye buli kye kirina ekirwadde kikirina oba ekizibu kyalina asigale nakyo. Nsaba ambeeremu obulungi obutasangikwa mu nsi yo. Naava amazima ge nga bamanyi oyina ekisiraani nennkweggala nesifuna kisiraani nennyongera kututumuka buki. Kubanga nayita bakama bange Katonda wange najja nambeerako nangayidinga. Kati gano agajimmigo n'agagamba gwe tokwata ku mwana tu yazze kwavinga sex na mu mwana wo. Dakiika eno tumala nga tukola ki? Owulidde? Era toddangamu. Ate oba n'oba ogenda kusaba busabi muntu ssente sokugambye Katonda nti njaba mukama Katonda nnyambe nkubire gundi ono wadde mubanja ampe. Togamba migone mubanja nja mukubira mpe ssente zange Katonda ayinza omugana okuwa ng'azirinaawo. Kwegambo buli kimu kye tukola tumalenga. Kyonna kikye. Tekuliko kikyo. Naava glasses zoyambadde bwoba tewamugamba ezamba oyinza okugamba nti naavanga glasses zoyambadde tezikufaananidde bulungi. Naye nga ze zimu oliizi yakwebona kugamba nengoonyonyi. Gwe zimu oba ziteeka kugamba nti mukama Katonda njaga bwe ntunula ku bantu bonna abandaba bampaane buwanyi so si kunvumirira. Bifo nga nava mu nnyumba yo. Abantu omukaaba nti sente mugeze ku ssene ne zibula. Beera ng'ova mu nnyumba y'ofukamye n'omugamba nti mukama gyendaga mperekera. Naye y'oluzuukuka ng'asenyaako okuba buwoowo tasobola na kujjukira Katonda asobola okwekuba akawoowo n'atajjukira Katonda. N'alaba nga akawoowo kaateekubye ke kasinga. Katonda teyeetagisa bw'oba oyagala okuwona ebintu by'okugenda mu kyaki ezo okubba ssente z'okugenda mu mizikiti oba mu masheeki gwe wennyini weeteekeko obutonzi obubwo. Weesabire. Katonda ayagala gwe oba weesabira kubanga yali akutonda yakutuma ebibyo.
nange era nze katulaba nze abantu abajje wange kugamba kino kyoyaga nti ngenda kikola ne gwe ddayo okole bwoti ne bwoti gwe gukyetaagisa gwe sinza akikola era nze gamba nsasula nompa ssente zange naava ne gamba kati genda ewaka okole bwoti ne bwoti ne bwoti kiwedde nze ekyanyi nze bampa kugaidinga mmwe ng'omusomesa bwakusomesa kubanga mwemusoma ekintu kiki kati nange bampa kugaidinga kukuwabula nti wano ogenza astray wano walikomye wano nti obulamu bungi butusumbwa lwekyo era nantabuulirirwa bumba kati kyekyo nti oba tobuuliriddwako kumanya buli kintu bakikwatamu ofundikira otomedde obufumbo mubuveeko bwesibako tewatondebwa kufumbirwa ate gwe obwesibako kyovola gwe abalala balina babulinamu emikisa gwejjo gyakola ki naye gwe oli mu kugamba nga gundi yafumbirwa nange nja kufumbirwa gundi siye gwe gundi kano yamutonda nga wife material gwe bakutonda nga toli wife material nga noba tolina kyolina omusajja agamba banne omukazi oli alina olugezigezi nedda banne nedda omusajja nga mutuufu oyinza okwesaana ogamba omusajja lwaki aliseewo olwo omusajja owakabi n'alwana nedda ng'oli si gwe bamulaze ayina kuba mulaze yes era n'osanga omusajja nga atamukwanye mulala nga gwawangadde nenoga nti bannange lwasema yali mugagga n'omusuulawo n'omulekawo n'ojja ofumbira ono Pawulo atalina wadde naga nkubuulire wa Pawulo wano wasaba buli kimu yali akirina buli kimu yali akimpa ne banne naye siina mirembe naye wa Pawulo wano nga nina emirembe gyange nga webakuwa nga wewawo nobona okola otya ng'era abasajja abagagga bafuna naye nga obana nayo emyezi emeka naye ng'ate owangala ne bakagubiru bahana emperezaayo za data abaweereza ziwukodi baweereza ziwukodi nedda tobanenya lwa nsonga bakazi abamu mmwe mwafuuka abasajja kakati mmwe mukola emirimu gyabwe kati nayo kabakole ejyammwe kyakolebwaki senga temwagenda ku mirimu gyabwe olwaleero senga omukazi mukyalina ekitiibwa lwa nsonga ffena tuli ekintu kiki kyovola n'omusajja afuuka omukazi n'akola ebyo byokola n'omukazi n'afuuka ebyoki naye nga tulekeraawo okwewagirira tusabe nnyo Katonda fukamira osabe Katonda Katonda mubuulire gwani kikyoli ku nsi era kikyoyagala bw'omusaba si awulira gwe sirika genda okola ebirala tosaba Katonda n'osigala mu nnyumba ng'ate emirimu tegiri mu nnyumba noonya emulimu tojjaga nti nali abo boola abasanze nti nali ntudde awo ayinza okuba nga alina connection nga aliwo amumanyi nti gundi amanyi kino nedda kino kiyakuguka tuve ku byabaana ba gundi yinza okuba n'abaana bagamba naava mumanyi kabaka wa makeup kati gwe oliwo nekkubira mmanyi maze kumanya nti namala kulaba ng'okola ekintu ekyo kakati abantu abasinga beesiba mu mayumba tetubamanyi nti baasoma wa makanika tetumanyi nti baasoma busawo balemedde mu mayumba basooke bagenda bapracticingeko tubalabe genda okolereko obwereere first bafunirewo yo oluva ku university afunire ani tunamanya tutya nedda experience give tunamanya tutya wenkusanze naava gwe mulimu gwenkuyita gwe mulimu gwenkuyita era kyovula abantu abamunyugama gwenkoko olwokuba omusanga atunda ki gwe makanika olwokuba makanika naye nga alina erinnya eriri erikoki eritonde kati ekyo kyekitusumbwa nakyo geva waka genda onoonye omulimu ogwo gwasoma naye togunoonya direct genda osooka okoleko kubagukola bwe bagukolera genda baga nti njala mbeereko wano kati bali abanaakusanga ng'oli awo be bagwagala awo bajja kujjawa nga jja okulabyaga bino obimanyi nti ye kati lwanaaba akimanya ddala nina akavubuka kemmanyi akakola ebintu bino nina n'ennamba yaako naye tojja kuba nti olwokuba olina first gundi first bagitati bagita first degree nti olwokuba nga
bagita bajebandi first grade degree nti olwokuba ogirina olwokuba olina masters naye nga mbutuufu topracticingako ngako nti ojja kugufuna. Katonda ayamba yeeyambye ebintu ebyo mulimu bituteeka mu nkola ne mubitwala ng'ebigambo buki ayamba yeeyambye ebigambo byange ebyolwaleero. Era nga nange nyongerezaako akagamba kuba naye nga tonnaba kubaako kyokola kyonna kamira osabe ng'ova ewaka. Oba ogenda okwebaka sabako Katonda, sabako bajjajjaabo tuli baana Baganda toolabira ate bw'oba osaba Katonda mugambe nti Mukama njala nzukke nga ndi muki kuba olwo batwalira mu kwebaka nsaba nzukke nga ndi mulamu nemwe ogwa bugula ogera ku makya ng'omutwe gukuluma omusujja gwakutte tewakusabyeko kubanga oli mulamu. Jjukiramu ayina ye yagaba obulwadde era yagaba obutali bulwadde. Kati gwe twamugambyeko nti wasigadde nga kyonna kyaleeta ojja kukola ki ojja kgenda nakyo n'agamba oke naye kamuwe ku bulwadde naye gwe mugambe nti Mukama nze obulwadde butwale wala buntaase Mukama mponya kino naye gwe tomugambye weesize pasita nga ne pasita naye tali perfect. Babadde baŋŋamba ki ab'oku saluuni bazze namu oba ya stopping